Ngenze Jamiru Iga ssentebe w'eggombolola y'e Kyampisi emu kwezi eggombolola kwa disitulikiti ya Mukono. Olunaku olwaleero abatuuze bange ab'ebibuga Kakoola, Kalagi bakedde kweryamu mu gujju okuba okwekalakaasa ku nsonga z'amasannyalaze. Ensonga eno etutte ebbanga naye nga ssentebe w'eggombolola nange obuvunaanyizibwa bwange mbututte. Neŋŋamba abannaye ab'amasannyalaze ebbaluwa nziwandiise bannaye amasannyalaze gatuli bubi ate nno si awo wokka bw'ogenda mu tawuni ndaba okkirirawo ne Nakasajja naye tulina obuzibu bumu bw'ogenda wali e Kyampisi balina obuzibu bw'ogenda e Kabembe kati mu bibuga wonna bwe tukola ki bwe tuli obuzibu bwava batunnyonnyolamu nti abantu baali batono kati beeyongere transformers zaali nnafu kati abantu olwokuba nti nno bangi obwetaavu ne banga bweyongedde transformers eziri eki ezaali enkadde ennafu twetaaga transformers ennene ezisobola okusavinga abantu baffe basobole okufuna amasannyalaze agakola ki agabamala. Tulina abawolodingi, tulina abafiriji, tulina eb'ebyuma, buli muntu akozesa amasannyalaze mu kyalo, tulina abagolola, buli muntu yeetaaga amasannyalaze, TV n'ebintu ebirala kukyajinga amasimu. So ensonga eno twagyogera dda naye ebadde tefiiriddwako era abantu baffe baba bavuddeyo ne beekalakaasa ng'omukulembeze nnyinza okuba nga sikiwagidde naye ate bwe kiba kisobola okuleeta solution era ekizibu kye tubadde nakyo kiyinza obutabeera kibi. Balina n'okwekalakaasa kuli constitutional singa tuba tugezaako ku bargaining ekyo oba okusaba ekyo kye twetaaga kasamba nti mwekalakaasizza mu mbeera eri embi ennyo. So kiyinza okuba si kyalibadde ekituufu naye abantu baffe bali mu mbeera mbi, amasimu tugakubye, amabaluwa tugawandiise naye okuddibwamu kubadde kuki kubadde kutono. Ffe ng'eggombolola ogwaffe tuguzannye kati abaddako bo bakoze eki? Abaddako bakoze eki nga ababaka ba paliamenti disitulikiti ogwaffe ng'eggombolola tukoze eki? Tugukoze ebbaluwa, nina ebbaluwa ziringanga nnya nga mpandiika ku nsonga y'emu. So tetujja kulina abantu baffe kwekalakaasa, so tusaba bekikwatako aba minisitule ya energy banne muvengayo mu ggombolola muno tukyalina obuzibu era bwe tukiira e Nakasajja era tulina obuzibu bwe bumu. Bwe tugenda e Kabembe obuzibu bwe bumu. Buli mu bibuga bye tulina mu ggombolola kati beetaaga amasannyalaze transformers ezirimu ki nnafu. Ndibalekera abantu bakoseddwa, ffenna tukoseddwa ebintu byaffe, abamu bizinensi bayiye n'ebintu byabwe lw'amasannyalaze. Omwezi omulamba nga tetulina masannyalaze bannange tukole tutya? Era ani gwe kikwatako gye tulina okuddukira atuyambe. Eti ebintu byonna munnaye bitambulira ku masannyalaze. Ab'amata n'ab'amasomero kati ffe abamu tubadde tuli mu bino ebyokuwandiisa abaana ku ssomero tokiraba naye byonna byasirika kuba kompyuta zonna zikolera kuki ku masannyalaze zonna. Kati ne tuddamu ne tutuula butuuzi nza tusaba gavumenti eneddamu ate munnange kompyuta n'ezizza ne tusobola okwewandiisa. Babatuukiridde ababamanyi kuba kati tetulina be tumanyi ffe abali eno ewala naye nga be bamanyi baabagambako. Twasitusinga kumanya Kibuule byonna abo twabatuukako naye munnange tetumanyi nsonga ki kwe kyava. Amasannyalaze tuyisa bwe gati era lwaki tebaatuyamba. Nze Saala Ndibalekera e Kakoola Kalagi. Ndiro aba yagabezize naye otamala kukalakasa tukamanya nti tuli mu kwetaaga kwata tuwulira eri ebikasasiro wakumiro naye abantu tebawulidde wadde mmotoka ziyitawo buyise eri baakudde wadde mmotoka ziyitawo buyise ategeka amasannyalaze tebatusaba tumulunga tetwase
ino Balandi Road tubeere nga tulina amasannyalaze temugenda kufuna abalonzi nze mpa amasannyalaze kwaka oba ani akikulidde oba ani mpa amasannyalaze nga kumi n'ekitundu tetukyabala nakubala n'ebintu tetukyakombako simu ejikuta ejitutere kulo mukono jite kadogero chajingire uwo simu ejikuta ejitutere kulo mukono jite kadogero chajingire uwo Yagasi bafunyi wesimanyi naye
okwekalakasa tekubaleetera transfoma ya 2 mubadde na 10 babawadde transfoma ya bimeka lwaki ekeereye bampandikira ebbaluwa ku Lwokutaano gye bazikolera Uganda yagamba transfoma zibeere build Uganda by Uganda build Uganda kyebayita bugo ati factory erina manve ebadde erina sto nga ya transfoma entono 5 nga ne bagireeta wano tesobola kwamisa kibuga kyammwe oba 10 yakuba bangi naye tebasiima wali kukyekasala nabo bagenda kuwala transfoma n'ennyakanyonyi amasanyalaze gamamala ku nsonga y'akatale ngenda kutuusa eddoboozi lyammwe wa pulezidenti babasimbira akatale lumu mwakola ensobi ne mulemwa okufuna akatale kati katulwane mufune akati naye yonna tegenda kubagoba ejja kubawaayo obudde ne batuzimbira akatale nolwekyo temweraliikirira bamama badde ekutawo nga mubiŋŋamba nendi mu lukiiko ngenzi genda kunonda omukulembeze mubuulire babawe obudde babazimbira akatale wagire bakola ensobi twakola ensobi nebaza nnyo abo abapandikira ebbaluwa mukyala Nabagala nammwe abasayininga nensobola okumanya ensonga eno munsonyiwe ndi mukosefu sisobola kubatuukako mwenna naye Mukama mawenye omukisa ebyobufuzi abalipira boda balina we bakoma kubanga oli mukulembeze okwekalakaasa si solution onoonya adresi yaabo kati singa mwekalakasiza ewalisi bekalakasa ebibazino oli bekalakasa bazifuna kwagala omwekalakasa balitebimakwatako si yammwe yokka eyakoze eki yakubye era bandi bakete babasasudde mugati mabongeze ebeere ennene kubanga mukoze eki naye mpulira babagambye esaawa 9 malize bajje baleete sibalaba onaavaawo mumbeera ndi wano agireesa ajje ayogere ne babe weebali abagireese okubonaabona n'okufiirizibwa ekome omwezi mulamba mukoze loosi yekanawa badde n'abakyala mu saluuni wano obwedda bagamba oba gakomawo fe tutuva wano naye ndi mumativu Mukama akusobozezza n'abagakanika injinia Sozi ne ttiimu yo mwebale nnyo okukola abantu n'olwekyo Abaganda bagamba abatabisobola bakola ki Amanya nze Kizito Franka ndi wano mu Kalagi Mukono North Constituency. Twebaza kitongole kya Umeme wamu n'omubaka waffe yavaayo gwe tusuubira okuddayo Honorable Kibule Ronald. Twamuwandikira ebbaluwa nga twemulugunya kubanga twali tumaze ebbanga ddene nga tetulina masannyalaze. Omulanga gwaffe n'agwanukula
olwaleero amasannyalaze ne bagaleeta era transforma yiyo bagireese so tweyanziza nnyo tweyanzeege Honorable tukyali naawe paka alimuzeyo mu kibuga kye bayita Afirika Kalagi